Kkooti enkulu nate eyongedde okulira omusango gw'okutta yali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga ng'olwaliro omujulizi owokutaano Kajula Pierre omupoliisi omukugu mu kutagulula obulipo bwa tekinologiya yalabiseeko. Omupoliisi ono mu kiseera ekyo yali akolera ku poliisi y'oku Nkrumah Road nga y'omu ku bantu abayogerako n'omugenzi mu nnaku ze ezaasembayo. Kajula ono ategeezezza nga bwe yali munywanyi w'omugenzi Katanga nga basisinkana mu mwaka gwa 2017. Kajula ategeezezza nga mu biro ebyasembayo omugenzi bwe yali yamubagulizaako nga bwe walabika nga waaliwo abamulondoolera ku ssimu kyokka nga teyabaatuukiriza mannya. Ategeezezza nga Katanga bwe yamusaba abeeko amagezi g'amusalira ku nsonga eno, ye kwe kumugamba akyuse ennamba za kkufulu z'essimu ye oba ziyite password, ekintu kye baatuukiriza oluvannyuma. Yes. Continue. Tell what. So he wanted to remove the password and leave the phone where it was. That's where we are. Yes. Now can you continue? Yeah. So before that took place, he told me that is it possible if at all you have put in this password, right? If at all I put this phone on the bed, will someone be able to, track or have... If at all he puts the phone on the bed? Yes. Will someone be able to? Will someone be able to track or hack? Waayitambala ate omugenzi n'amukubira essimu n'amutegeeza nga password ze bwe zaali ziganye okukola kye yali ayagala era nga password gye baali bataddemu yali emutawaanya, bw'atyo kwe kumusaba agende agitaggulule azzeeyo essimu mu mbeera mwe yagisanga. Kajula agamba baakoma okwogera ku nsonga eno nga lumu ogw'E11/23 ne bakkaanya agendeyo mu budde obutali bwewala atereze essimu, kyokka enkeera nga 2 yagenda okuwulira ng'omugenzi bamulumisizza ekivu. So on that 1st of November, that's the day he told me to remove the password, which I had to do because it was disturbing him and it became too difficult for him maybe to access his phone. Wabula omujulizi ono tannyonnyodde kkooti obanga Katanga yamubuulira ku baali bamuketta, ekirese kkooti nga tematidde na bujulizi buno era ono tebamumaliddeeko nnyo budde olwaleero. Oludda oluwabi lusabye kkooti okwongezaayo omusango okutuusa ku Mande nga 15 omwezi ogw'omusanvu mwaka guno 2024, ekintu omulamuzi kyakkiriza. Abawaabirwa mu musango guno bali 5 okuli nnamwandu w'omugenzi amanyiddwa ennyo nga Mmole Katanga ng'ono mu kuwoza asinziira ku mukutu ogwa Zoom mu kkomera e Luzira. Mu balala kuliko bawalabe Martha Nkwanzi ne Patricia Kakwanza, saako omusawo omukugu Charles Otai ne yali omukozi wa waka wano George Amanyire.